buli luvannyuma lwa bbanga eriba liteeseddwako olukiiko lwa Kcca lutuula ne lusalawo kiki ekiyinza okuddirira. N'olunaku olwaleero bwe kibadde wali ku Kcca nga bakansala bagenda mu maaso n'okuteesa ku bintu eby'enjawulo ebibadde bipima eggwanga. Olukiiko luno lukubiziddwa omumyuka wa sipiika Masaba era nga ku mulundi guno babadde bateesa ku nsimbi mu mayumba g'abantu mu kibuga Kampala. Masaba tutegeezezza nti eby'emisolo birina okukwatibwa n'obwegendereza naddala mu bantu abagibwamu ssente abalina ozisasula n'abo bezirina okuganyulwamu. Nga birina vali bya miliyoni 3 kudda wansi mu kifo ky'okusasula 4% kati bagenda bba basasula percentage emu 1%. Ssente si nnyingi naye tukirabye nti kale yadde omusolo guyinza okukendeera naye ffe tusuubira nti kasita mukendeeza era abantu beeyongera amaanyi okukola ki okusasula era n'okuba nti tuterezaamu ne bano be tuyita abagagga baani abasasula 6% kuba bwe buzibu bwe tulina nti ogenda okusanga ng'omugagga nga Drake alina ekizimbe naye ogenda okulaba percentage gye bamuwereddeko nga ntono nnyo okusinziira. Kati ffe tugambye bino bye bizze bitutawaanya omusolo twandibadde tufuna ogumalira ddala naye bye bitutawaanya nti ogenda okulaba ono mugagga hamu asasula 4% ate nga mugagga alina bbeera ku 6. Kati ffe tusuubira nti bwe tuterezaamu ebyo ebintu ebimu bano abantu ne basasula ezo ssente zennyini ze bateekeddwa okusasula tusuubira nti omusolo tujja gufuna era ne bano abantu baffe abanaku nabo era bajja kuwaayo akasimbi akatonotono nga tebanyigiriziddwa nnyo. Ebimu ku biteeso olunaku olwaleero ebibadde ennyo ku mwanjo z'ensimbi eziweebwayo abantu ab'enjawulo naddala ku by'amayumba agali mu kibuga Kampala mu gombolola 5 ezikola ekibuga Kampala. Ze ne tugamba nti abalina properties ez'emiliyoni 3 kudda wansi basasule 1%. Obuzibu bwe tufunyeemu kintu kimu nti bangi nnyo nti ssente ze mugenda okukozesa okukola ki okukuŋŋaanya omusolo ziba nnyingi naye ate nga bwe ŋŋambye nti omusolo gwo gye guli era ne kati ffe tulaba ebizibu ebiri mu musolo ogwo nti twandibadde tujjayo obuwumbi ne bubanga 5 kati property rates zirina natuuka ku buwumbi 9 we twogerera mu Kampala naye obuzibu nti ogenda okusanga mu central abantu tebakola ki tebasasula ffe list tuzirabye ogenda okulaba ono omugagga kwaliseero bamusasuza miliyoni 5 ate oli alina ekizimbe ekimusinga nako obutono bamusasuza miliyoni kumpi nga 4. Realistic kubanga zino ssente tubadde tuziteekawo naye ng'olaba bazisasula bayita mu bulumi obw'amaanyi era ebiseera ebisinga eno kategori gye tukuleetinzeeko ey'okusatu badde bakaaba namwe ndowooza mubadde mubalaba nga Kcca egenze obuzimbe bwabwe kubanga buzimbe butono nga babugaddeko nga tebasobola kusasula ssente. So it does not make sense okubeera nga tugenda nga tusiba abantu nga tukimanyi bulungi ssente ze tubadde twagala basasula ate tebakola ki tebasobola zisasula. Tuli bannayuganda ate ekiri mu Uganda tukimanyi. We all know that COVID-19 affected businesses. So ebintu bya property rates bino birimu ebintu bingi. There's a lot of injustice. Bano bategeezezza nti abantu abawejjera abasookebwako bagenda kubanga bawa ekitundu kimu ku buli 100 ku ebyo ebintu bye balina gamba ng'amayumba naddala mu nteekateeka eno ey'omwaka ogutandise ogw'ebyensimbi 2023-2024. Masaba era ategeezezza nti waliwo n'ebitundu 4 ku buli 100 eziteekeddwa era okuweebwayo abantu nga kino kisinziira ku abo abalina ebizimbe nga si binene nnyo ate era nga si bagagga. Tugenda weza buwumbi 5 tuli mwana n'ekintu 47 awo tugenda weza kumpi buwumbi 5 naye nga bwe nnyonnyodde nti ffe tukoze analysis ne tulaba nti singa ebizimbe byonna bibadde bisasula ssente nga bwe zirina okubeera twandibadde mu buwumbi nga 9. Tulina Ratings Act etuwa obuyinza nga local government okucharginga from 1% up to 10%. So for over 10 years tubadde tucharginga 6%. For over 10 years twali tucharginga 6%. Naye twatulanga Lord Mayor tukulemberamu ne twongerawo bandi ey'okubiri
nga tugamba katubeere ne 6% naye tubeereko ne 4%. Baleeseewo n'enkola endala nti abagagga balina okusasula ebitundu 6 ku mayumba naddala mu kibuga Kampala, naye bategeezezza nti waliwo gombolola ng'ey'emyaka weebadde tennaba kumalirizibwa kugerekebwa musolo guno era nga waliwo okusomoza okw'amaanyi. Nyanjula omumyuka wa Lord Mayor naye akkiriziganya bulungi nnyo n'ekyomumyuka owa sipiika ku ebyo ebigenda mu maaso mu nteekateeka zonna ez'okulaba ng'ate tezinyigiriza bantu.